Oluvannyuma lw'akabanga ng'ebitongole ne minisitule za gavumenti ez'enjawulo zitula bufoofofo okuteekerateekera eggwanga kyaddaki Paalamenti eyisizza embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 ng'eno yabuse oba tiriyoni 84 era minisita omubeezi w'ebyensimbi wa guno na guli yayanjulidde ababaka embalirira eno. Okwawukanako n'omwaka gw'ebyensimbi oguwedde ogwalina embalirira ya tiriyoni 72, embalirira y'omwaka guno yeeyongeddeko ebitundu 16 ku buli 100. Kitegeerekese nti ekitundu ky'embalirira eno ekisinga obunene ekitongole ekiwoza ky'omusolo ki URA kye kirina okukinoonya, ekitegeeza nti bannayuganda bavunaanyizibwa butereevu okuvujjirira embalirira yaabwe nga basuubirwamu omusolo gwa tiriyoni 44.5. Ebimu ku biruubirirwa mu mbalirira eno kwe kukuuma ebituukiddwako gavumenti ya NRM, okutumbula obuyiiya mu nkola ya tekinologiya, okutereeza ebyentambula, amasannyalaze n'ebirala. The budget for next financial year will therefore focus on consolidating the gains for so far achieved and expanding investment in science, technology and innovations as well as wealth creation. Embalirira eno wejjidde ng'ebbanja ly'eggwanga lituuse ku tiriyoni 26 n'obuwumbi 108, wabula abakulu bagamba nti ebbanja lino terina kweraliikiriza bannayuganda. Kyokka okusinziira kwa alipoota y'abatono oba Minority Report yasomeddwa omubaka Ibrahim Ssemujjunganda ne Wagira omubaka Lulume Bayiga, gavumenti tesaanye kubalaatira mu bbanja lino kubanga ssente ziwerebwa gavumenti kati ezisinga ziggyibwa kuno. NRM now wants to borrow from your mother. The NRM seems to have exhausted the domestic financial market. They are in final stages of developing an app that will allow them borrow from your mother in the village. They want operators of mobile money platforms to develop them an app that will allow ordinary people to buy government security. All NRM innovations are about borrowing. They want to stretch their hand and begin to directly pick money from your grandmother's pocket. That's what this app means. Kyokka bano bagamba nti n'ensimbi eziweereddwa ebyobulamu n'ebyenjigiriza ntono ddala era nga kino kigenda kukosa bannayuganda. Did pass a resolution here urging government to consider sickle cell disease as a matter of public health emergency that requires some focused budgetary support. But Right Honourable Speaker, to put this matter into context, as we speak now, the sickle cell disease is the biggest non-communicable disease in the country. Ababaka abamu bagamba nti gavumenti erina okuteeka amaanyi ku kuwa abasawo emirimu n'okubasasula okutaasa bannayuganda. Let us also think about the thousands of people we represent who go to these public facilities and find no human resource. The LSA committee reported this scandal to this parliament. We discussed it in the budget committee, but NRM MPs have feared to recommend movement of money to finance these critical requirements. Ezimu ku minisitule ezisinza okuweebwa ssente ennyingi kuliko minisitule y'ebyenguudo eweereddwa obuse 8 n'obuwumbi 8, minisitule y'ebyokwerinda eweereddwa obuse 2 n'obuwumbi 121, minisitule y'ebyensimbi eweereddwa obuse 2 n'obuwumbi 471, ebyenjigiriza biweereddwa akase kamu n'obuwumbi 37, ebyobulamu biweereddwa akase kamu n'obuwumbi 228, minisitule y'ebyobugagga obw'ensibo eweereddwa obuse 2 n'obuwumbi 77, minisitule ey'amazzi eweereddwa akase kamu n'obuwumbi 732. Financial year 2026-2027 will be the first year of implementing the NRM manifesto for the period 2026-2031. It will also be the second year of implementing the 4th National Development Plan 4, which is the first plan to deliver our first 10-fold growth strategy aimed at expanding the economy to at least United States dollars 500 billion by year 2040. Kinajjukirwa nti Paalamenti ezeyisa amabago ag'enjawulo ageekuusa ku butya eggwanga bwe lisobola okufunamu omusolo, gamba nga erya Income Tax Amendment Bill 2026 eryali ligendereddwamu okuggya omusolo ogw'essalira ku bankuba kyeyo newankubadde gavumenti lino yaligaana. Excise Duty Amendment Bill 2026 nga lino lyayita okwongeza omusolo ku pikipiki okuva ku $20 okudda ku $5 n'ogwa withholding tax, omusolo ku bibanda bya betting, kampuni ez'amasimu n'ebirala.
Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV. I've been having issues